The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. A warm welcome to this show, ladies and gentlemen. My name is Ggwanga. Today is the 7th of August, 2023. Welcome aboard from wherever you're watching us from today. It is an utmost privilege and pleasure to have you right here on on the Mighty Drive Show. My name is Ggwanga. Welcome. We have a lot of things to be talking about today. The continent is looking rather interesting, and of course some challenges going on here and there. But as the alternative Digitalk, we are here to serve you, to tell you information that is happening from wherever part of the world that is happening from. And of course, if it concerns Africa, if it concerns Uganda, it is our utmost privilege and pleasure to give you all the news right there. So welcome aboard. Mwena abatwegasseeko enkya y'olunaku olwaleero. Mbaaniriza nnyo mwenna we musinzidde okubanga mutulaba enkya y'olunaku olwaleero. Mwe abatulabira wano mu Kampala mwebali eddala okubanga mutwekuumiddeko paka essaawa zino. Mwe abali emitala w'amayanja muli mawanga ag'enjawulo, ninayo abantu abali mu United Arab Emirates, mwebale kubanga mutulaba. Waliyo abali e USA, China, mwenna mwebale okubanga mutwegesa obwenyi enkya y'olunaku olwaleero. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga mbaweereza olunaku luno olwaleero. Mukimanyi lunaku olwa Mande paka ku lunaku olwokutaano kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'akalasa mayanzi tubeerawo wano nga tunyumyamu emboozi nammwe, nga tubabulya biki ebiba bifudde gye mutabadde, era nga tubabulya ne ku biki bye mulina okubanga mumanya olunaku luno olwaleero. Mawulire mangi agagenda maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga tugayinira, tugenda kubanga tugayingiramu, naye n'olunaku olwaleero tulina omwami Bigirwa Moses ava mu kibiina kiri ekya National Unity Platform, kyekibiina ekikulembera opposition mu parliament y'eggwanga lino, era be bamu abakutte omuligo gwosobola okugamba ogw'Abannayuganda abo abatakkiriziganya na gavumenti ngeri gy'ekola mu mirimu gyayo. So olunaku olwaleero tulina Moses Bigirwa, tugenda kuba twogera ku mawulire mangi, mboozi nnyingi eziva mu National Unity Platform eyo. Sabbiiti ewedde ndooza baziika omu ku ba elder b'ekibiina ekyo, omwami Byarugaba William,
bambi omwoyo gwe mukama agulamuze kisa twalabye nga badde bali mu kuziika ne mu massa bite ewedde tugenda kwa tubinyumyamu kiki NUP kyebeefiiriddwa mu kugenda kw'omwami ono era tulina n'ensonga nyingi naddala opposition essaawa zino etunudde etya tuli wakati w'obudde ng'olaba FDC ekyali mu migozo bano Besigye oba Bakatonga gye bali eyo waliyo n'ab'enajja nankungu abatakkiriza na biki Katonga byegamba tugenda kuba tunyumyamu ne ku mboozi ezo n'emirimu n'emboozi endala zonna so kye mulina okukola kutwegattako mutuweereze message zammwe tuli at the alternative Uganda ku Facebook ku Twitter ne ku mikutu emirala naye era osobola n'otusanga ku page bagiyita Digitalk TV era ku Facebook ku Twitter n'emikutu emirala tujja kubanga wetusinzirawo kubanga tubaweereze no program bagambye ebeerayo buli lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano tutandika ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ezakalasa mayanzi si ye program yokka gye tulina wano tulina programu nyingi nno tulina the hotline egenda beera ya kawongezi ku lunaku olwaleero itandika ku ssaawa 1 eza kawongezi paka ku ssaawa 3 ebeera mu lulimi Lungereza nga twogera ku nsonga eziba zigenze mu maaso mu ggwanga especially political stories egenda beerayo olunaku olwaleero olunaku olw'enkya tulina teeka ki yetandika ku ssaawa zibeera ssaawa 5 ezakalasa mayanzi paka ku ssaawa 6 Kanso Katoto Musiima abeerawo okubanga abaweereza tulina shows ezenja endala waliwo Snap Talk yebeerayo lunaku lwa 6 ssaawa 12 tulina the interface ebeerayo buli lunaku lwa 6 naye ku ssaawa 4 ezakalasa mayanzi paka ssaawa 6 ez'omutuntu tugenda retired Colonel Dr. Kiza Besigye wano ku lw'omukaaga tulina the voltage ebeerayo lunaku lwa 5 osobola okuba ng'ogiraba mpola mpola kutandika ku ssaawa 1 ez'akawongezi paka ku ssaawa 3 ebeerawo ne program endala nyingi nnyo osobola okuba ng'otwegattako gw'ayagala okulanga naffe era osobola okuba ng'okikola n'olanga naffe era okubiramu Kose Arnold Anthony Programs Director w'ekifo kino enamba eri noti 7 noti 8 noti 2 oba 0701 800212 osobola okumukubirako n'asobola okuba ng'akulungamya ku ngeri ki gy'osobola okuba ng'olangamu n'ekifo kino ndooza nga nkumaawo ndooza era oba oyagalira kulanga naffe osobola oyita ne ku social media platforms zaffe at the alternative Uganda kwe tuli osindika direct message tuba tugifuna waneeno ne tuddamu ebibuuzo byammwe byonna munzikirize ngendeko mu mawulire agabaddeyo gye mutabadde ndaba Julius Kwali Julius Hilk ali mu lw'emiyaga webale kubanga otwegaseko ne Jemix Pro naye Kwali amakya g'olunaku olwaleero mwebale ddala buli lunaku okubanga mutwegattako ne tusobola okuba nga tubanyumiza biki ebiba bigenze mu maaso mu ggwanga tutandikireko ndooza wabweru w'eggwanga eyo mu ggwanga erya Niger ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwakasambula oba omwezi gwa Julayi oguwedde omwaka guno gwennyini twalabanga abakwatamundu bawamba obuyinza mu ggwanga erya Niger eggwanga erya Niger lisangibwa eri mu bugwanjuba bwa Africa oba West Africa era nga erimu ku mawanga gosobola ogamba agasinga obunaku mu nsi yonna naye twalabye nga omwezi oguwedde nga guggwako ennaku z'omwezi zaali 26 abakwatamundu bawamba president w'ekifo ekyo Bazoum ono bamukwatanga bagamba nti engeri gy'atambuzaamu eggwanga si engeri gy'osobola okuba ng'ogamba eweesa abantu beeyo ekitiibwa bagamba omwami ono obukulembeze bwe bwadde si bulungi nnyo ddala mu nsonga ezo baasalawo bawamba obuyinza era abaamukwata be bakuumi bennyini aba president nga bakulembeddwamu omwami bamuyita Kano Chiani omwami ono amala okuwamba obuyinza era yamalirawo ddala okuba nga aggala borders z'eggwanga erya Niger era nagira ddala nti tagenda kubanga aliza obuyinza mu bantu bennyini in fact oba ogamba okubuza mu bantu batutegeeza President Bazoum because President Bazoum ono alondebwa mu mwaka gwa 2021 era wamala olondebwa akwata obuyinza naye kisooka ti baali bagenda n'omuwama nga yakalonda bw'atyo mu mwaka ogwo gwennyini naye kino kyali kiruyi ky'abamu ku bakwatamundu mu magye g'eggwanga erya Niger naddala ab'omu bbanga oba bannamagye b'omu bbanga be baali basazeewo okumukwata naye tebasobola kubanga baggusa ensonga eyo naye wayiseewo emyaka 2 tulabye ng'omu ku bakuumi be bennyini Bazoum yasobola okuba nga awamba obuyinza era okuva ennaku z'omwezi 26 paka olunaku olwaleero omwami oyo Bazoum abadde takyali president era nga Chiane Kano we yennyini yali mu kuba nga akwata obuyinza obwo so mu mbeera eyo omwami Bazoum asabye abantu ab'enjawulo okuba nga bamuyamba yasooka kusaba ndooza Abafaransa basobole okuba nga bamuyamba
mu kumuziriza obuyinza bwe obwakwatibwa bannamagye naye twalabanga minisita gwe yasindika okubanga atuusa obubaka obwe yakwatibwa ddanze nkugambye wano oba nagamba sabbiiti ewedde nti abamu ku baakwatibwa mwe muli baminisita b'omwami Bazoum ono ng'oggyeko Bazoum yennyini yakwatibwa naye nga yasibiddwa mu maka g'obwa president oba state house omwami ono gy'abadde asinzira okubanga akulembera eggwanga eryo erya Niger. So omwami ono wamala okusaba Abafalansa ndowooza tekyasoboka yawandiise sabbiiti eyo ewedde yawandiise obubaka oba ebbaluwa ng'agiteeka wali mu mukutu ogwa Washington Post omukutu gw'Abamerika era ono yawandiise obubaka ono yadde asaba mu bbaluwa eno ng'asaba abasajja bano aba USA basobole okujja bamuyambe okweddiza obuyinza bwe obwakwatibwa bannamagye mu mbeera eyo. So twalabye nga amala owandiika ebbaluwa eyo bagipublishinze mu Washington Post era tulinze tulabe USA kyenaakola naye nga USA yavaayo dda nevumirira okukwata kwa gavumenti. In fact si ye USA ka mawanga mangi agavuddeyo okubanga gavumirira enkola eno ey'okukwata obuyinza ng'obujja ku muntu abantu gwe beerondedde. Ndowooza amawanga gokka gabadde eggwanga lyokka libadde supportinga Niger emmanyiiko ly'eggwanga eryo erya Russia nga liyita mu Wagner group. Jukira Wagner group eno ebadde ekola nnyo emirimu gyayo mu Africa yennyini omwo. So basobodde okubanga bawagira ndowooza okukwata kw'obuyinza okw'abannamagye nga bakulembeddwamu omwami Ky'Eddembe. So mu mbeera eyo yennyini USA yamala dde okubanga evumirira ebigenda maaso mu Niger naye ne abasajja bano aba ECOWAS awo nno kyekiringa ekibiina ekitaba amawanga agava mu West Africa ekya ECOWAS. So bano abasajja bamaze dde okubanga abatuula wamu okubanga bawakanya okukwata kw'obuyinza naddala mu ggwanga erya Niger era twalabye nga babawa ultimatum oba babawa amagye agawamba Niger ultimatum oba obudde oba akaseera kosobola ogamba akabale nti mu sabbiiti emu babe nga baddiza dda obuyinza president ono. Sabbiiti eyo oba declaration eyo yakolebwa wiiki ewedde ng'etandika ku lunaku lwali lwa Sunday era olunaku olw'eggulo okusalawo okwo oba intervention ya ECOWAS esaba abasajja bano abakwata obuyinza mu Niger okubanga babuddiza dda president Bazoum yaweddewo akawungezi ku lunaku olw'ejjo oba ekiro ky'olunaku olw'ejjo era kati tulinze tulabe aba ECOWAS oba amagye gano aga ECOWAS gagenda kubanga gakola. Kijjukira g'amagye ga ECOWAS gaabali gasalawo dde okubanga gagenda kukozesa militaristic means okubanga baddiza president omulondo obuyinza mu ggwanga erya Niger. Wemba njogera militaristic means mba ntegeeza okukozesa amaanyi g'eggye oba okubanga bagezaako okubanga bajja abasajja bano abawambye obuyinza nga babajja mu ntebe eyo naye nga bakozesa maanyi. So eggye libataddewo okubanga liyinza okuyamba mu mbeera eno ly'eggye eryo erya ECOWAS. Eggye erya ECOWAS nkugambye gaba amagye ag'enjawulo naye nga gagattiddwa wamu. Jjukira ekibiina kino ekya ECOWAS oba Economic Cooperation of West African States ECOWAS eyo kyekitongole ekigatta wamu amawanga agava mu ggwanga eryo erya West Africa. So amawanga nga Ivory Coast, Nigeria, Senegal, amawanga mangi nga olaba West Africa, Liberia, Gambia gonna agafuna agegatta wamu mu umbrella eyo nga olaba East African Community wano EAC nabo bali eri balina ECOWAS yaabwe naye bo nabo balina amagye gaabwe. So kitegeeza abasenego bagatta ku magye ago, Abanigeria ne bagattako ne bakola eggye eryawamu okubanga libayamba nga amawanga agava mu buvanjuba obwa Africa. So mu mbeera eyo tulinze tulabe wa amagye gano asobola okubanga ga interveninga mu bigenda mu maaso mu ggwanga erya Niger naye era twalabye nga tekigenda kubeera kyangu nnyo because amawanga agamu tegakkiriza mu nkola eno naddala eggwanga erya Nigeria tebakkiriza mu mbeera eno ey'okubanga bakozesa eryanyi okugyako gavumenti eri mu ggwanga erya Niger. Jjukira eggwanga lino erya Niger si eggwanga lyosobola ogamba ery'amaanyi ennyo. Amagye ge balina gali emagye wetwogera kati gali amagye emitwalo 3 gyokka 30,000 oba okomparinzemu ku magye agabeetoolodde nga eggwanga erya Nigeria lirina abantu ndooza amagye emitwalo nga 22 obalamu amawanga nga Senegal galina amagye agawerako. So oba osazeewo okulaba nga basazeewo kwekonfrontinga ame to ame kiyinza okubeera ekitali kyangu nnyo naye ate n'ekirala nti okulwanagana we kubalukawo mu mbeera eyo tugenda kubanga tulaba obutabanguko mu ggwanga erya Niger.
abantu abasinga oba bannamagye bano kyebadde bagamba mu kyebadde tebaagala in fact kyobula baawamba obuyinza mu mbeera yali ey'emirembe baali bagamba mbu tebaagala kubanga bayiwa musaayi wadde nga baali badde basobola so olabanga amagye ga ECOWAS gayingidde mu nsonga zino eza Niger ndowooza tekigenda kubeera kyangu kubanga n'amagye ga Niger galaga tegagenda kubanga gasuula enkesi oba tegagenda kubanga gakkiriza okubanga gwonoonebwa mu mbeera eyo yennyini katulinde tulabe naye ye President Bazoum etwogerera nga akyali muwambe oba akyakwatiddwa era obuyinza tabulina mu ggwanga eryo erya Niger era nga kati President aliko ye munnamagye Ky'Eddembe akyaliko saawa zino era nga webagezaako okubanga bafoojinga national unity mu mbeera eyo yennyini nga tuvuddeko kaawo tugendeko mu mawulire amalala sabiiti era ewedde twalaba wano mu ggwanga nga akulembera akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omwami Justice Byabakama yavaayo n'alangirira roadmap oba n'alonchinga roadmap y'akalulu ka mwaka 2026 mu roadmap ejo yakola omwami ono yakakasa nti already twetegese dda naye tujja kuba twetaaga aka 1.3 trillion obwo bwe butabalika because tubeerako ne million then nobeerako billion ke kawumbi then trillion ke kabeera akatabalika so mu ssente Justice Byabakama ze yeetaaga mwe muli 1.3 trillion shillings zagenda okubanga akozesa mu mbeera eno yennyini ey'okubanga balonda akalulu so roadmap yamaze dde okubanga efuluma omwami ono ye yakulembeddemu enteekateeka omwami Justice Byabakama ng'ayita mu Electoral Commission mu mbeera eyo yennyini so wetwogerera nga yes ebyo bye bigenda mu maaso akalulu bamaze dde okukola roadmap yaako era ndowooza nomination ya president we nalabyeko agamu ku mawulire ge nalabyeko awo nalabye nga nomination ya president egenda kubeerayo mu nnaku z'omwezi 16 ne 17 ennaku z'omwezi 2 ne 3 omwezi ogwa Oktoba mu mwaka 2025 so mu Oktoba ennaku z'omwezi 2 ne 3 tugenda kubeera nga tulina presidential nomination roadmap bwegamba then ba members of parliament bo bagenda kubanga babalonda ennaku z'omwezi 16 ne 17 omwezi ogwa September omwaka 2025 then nomination ey'aba local government leaders oba ba LC3 zegenda kubeerawo wakati ennaku z'omwezi 3 n'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa September oba ogw'omwenda omwaka 2025 then ko akalulu kagenda kubanga kalondebwa ng'ennaku z'omwezi abo balabye ng'ennaku z'omwezi 12 January yes wakati w'omwezi gwa ennaku z'omwezi 12 January oba Gatonnya paka ku nnaku z'omwezi 12 February omwaka gwa 2026 okulonda kugenda okubanga kugenda mu maaso so akalulu bamaze dde okubanga bakategeka naye nga bwe bategekera akalulu kano ebibiina by'ebufuzi naddala ebya opposition bikyalinamu enjawukana si bingi ebyetegese okubanga byetabaataba mu kalulu ka 2026 ate wakyaliyo ne Bannauganda abatakkiriza nti no twetaaga okubanga twetaba mu kalulu kano aka 2026 kino kitegeeza ki eri Bannauganda ezo zisuga zitugenda okubanga tunyumyamu ne omwami General Bigirwa Moses mu mbeera eyo yennyini olunaku olwaleero ku ssaawa 5 zennyini wagenda beerayo press conference wali e Katonga tugenda beera ne press conferences eya retired Colonel Dr. Kizza Besigye ayogera ku nsonga ez'enjawulo naddala ensonga za obumulumulo obugenda mu maaso wali mu kibiina kya Forum for Democratic Change FDC wali e Najjanankumbi so omwami ono yatusuubiza okubanga ajjayo obujulizi obw'enkukunala bugenda okubanga bulabisa for lack of a better word bugenda kubanga bulabisa abo bagamba abafuna ensimbi mu mbeera etali nnunga mu bulungi nga bagamba ensimbi zino zebakozesa mu kalulu ka 2021 bazijja wa President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni so yali president w'ekibiina kino ekya FDC Besigye agenda kubanga ayogera ku nsonga eyo ku ssaawa 5 zennyini agenda kubanga akola press conference so temugisubwa olunaku olwayo tulabe oba alina obujulizi bwennyini obw'enkukunala obulumiriza omwami Nandala Mafaabi ne banne okubanga baafuna ensimbi nga bazijja wali ewa President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni mu mbeera eyo yennyini sabiiti emu okuva ssaawa zino oba okuva olunaku olwaleero tugenda kubeera in fact kanjogerebwe nti weekend ejja Premier League agenda kubaddamu okutojjera Premier League gwegwo omupiira ogusambibwa mu ggwanga erya Bungereza ne mawanga aga Europe Bannayuganda mwetanira nnyo emipiira gino nno
Okujjako oluusi neebuuza lwaki twettanira emizannyo gy'abali ng'ate naffe wano abaana mwe muli abasobola olusamba omupiira naye kambawo amawulire ge mwagala. EPL oba English Premier League egenda kubanga eddamu okutojjera olunaku lugenda kubeera lwa 6. Katulinde tulabe ejjo Community Shield yazannyiddwa abasajja ba Arsenal ekikopo ekyo bakyeddiza naye essanyu eriri ku mutimbagano. Oyinza okugamba bawangudde Champions League naye ezo ensonga wizito wezibeera mu mbeera eyo. Katulinde tulabe Premier League wanaasobola okuddamu okubanga engeri gy'anaatambulamu because ttiimu ez'enjawulo zamaze dda okuba nga zeetegeka baguze dda abazannyi. Oyinza okugamba mbuno ttiimu zonna zeetegekedde sizoni eno ejja. Katulinde tulabe sizoni ewedde Man City yasobola okuba nga yeddiza ekikopo ekyo yakakiwangula emirundi 5 mu myaka 6 bukyanga Premier League. In fact in the last 6 years 7 years abasajja bano bawangudde ekikopo kya Premier League emirundi 5 miramba. In fact kakyaka 6 oba n'ogwa sizoni ewedde. Kikulaga ki nti Man City badde yeerisiza nnyo enkuuli wekituuse ku kikopo kino ekya Premier League. Banaasobola okubanga bakiddamu. Katulinde tulabe engeri gye binaaba bitambulamu mu mbeera eyo yennyini. Bannange obudde buno bumpeddeko munzikirize ngende mu kuwummulamu ku ddakiika zino 22 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Tukomawo ngenda kubeera ne General Moses Bigirwa nga neegattako wano n'omukyala Farida Bikobere tube nga tunyumyamu naawe paka ku ssaawa 4 ez'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. The Mighty Drive continues. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk.
Spotted church, though. Tewali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Mukuwumulamu okwo mbaniriza nnyo wano ku Digitalk TV. Nze Edgar Matthew Karuhanga, ennaku z'omwezi nabagambye tuli mu 7 omwezi gwa August omwaka 2023. Mwebalire ddala okubanga mutwegaseeko amakya g'olunaku olwayo. Tubadde tusuubira General Bigirwa naye ndowooza akyakuttiremu mu kajja mpolampola wakyaliwo ebimukute. Bw'anaaba atuuse tunaasobola okubanga tubabuulira kiki ekinaakigenda maaso. Negatiddwako omukyala Farida Bikobere, the Princess of Bunyoro, self-proclaimed though. There is no evidence to say, there is no evidence to suggest or support that assertion. Naye era tulinde Nabukeera Teditenjo munnamawulire era ng'akola wano ku Digitalk TV. Farida, you're welcome. Thank you. Nsaba okutereezaamu. I have not herself. No, when I don't have evidence, as a journalist, I put a disclaimer. Nsaba okuwaamuko kahisika background akatini ennyo. Ka background ka evidence. Nva mu lulyo lwa Ndahura Ebunyolo oyo nno yali omulangiro mu kitaawe gwe yagoba okuva Ebunyolo olw'ensonga nti yali tayagala balangira abo bamulyeko obuyinza. Kakati olulyo olwo ne lujja lukula nga tebakulira mu Bunyolo Kingdom, but that doesn't take away the fact that Abanyolo nti era baba more heritage. Yes. Kati wanene mu Buganda gwe bayita Ndawula. Kati kyova ogulira ojja kuwulira Ndawula Stanley naye nga yogera ku nsonga za Bunyolo. Initially yabeera Ndahura. Okay. So is Ndahura on the side of your father or your mother? My father. Yeah, my mom is a Musoga. Now, what can I mean? She's a princess. That's what is the advantage of being a princess. And Ugandans like those VT.
Kyanaku munaye tewali. Fena tuhasolinga embere tunyiga so zitukuba. Fena wamu tezaawula. Naye nga abali ku Mighty Drive mbaniriza nnyo kansubire nti muli bulungi. Farida bikoberege emmannya gange nno ndi Mumbejja okuviira ddala eri e Bunyolo. Naye nno ekitiibwa ky'Obumbejja tuba tuhasolinga tukyeyambula ne tukireka ewaka ne tuyingira ekibuga ne tutandika okipambana nga any other person. So nno munange gwakyebase ewuwo obudde munaye bwakedde dda zuukuka ogenda onoonya ekiguya amagala eddiba kubanga teri agenda kukugabirira ensi eno buli omu anoonya kubeerawo. Kati nno bwe mba nkoze akatwalo kange ate naawe n'onsabiriza mujja tufunamu entondo kubanga naffe tuba twakedde otulo twatwerekereza ate mba naakakutuusa musaba ate asaba ayina omukisa oba akafuna akasente bwe pa esimu ye naye weeyitiramu bw'oba toziyina abatakukubira. So banaye tugende tukole tuleme okujja mu bannaffe entondo oyo n'abeera ne ssente tagaba ssente ze gwe lwaki tokola zizo lwaki olowooza okusabiriza genda okole ne ziba 5 nga zizo zisingako omutwalo gwe bakulangidde ebigambo 10 ne balyoka bagukuwa. So bannange it is a Monday, go out with positive energy osobola okubanga ate munnanga abantu abakwaniriza what you give out is what you receive. Buli lwofuluma ngogamba naye mukama y'anaamanya naye nonne wiiki mbu it has already ended nga ziri saawa nyezo okumacha mukwano byebyo byennyini negative energy gyogenda okureceiving. So no mbeera ngamba gamba nti when you move out of your door go out with positive energy, proclaim good things. Ebyo ebirungi ebyo by'obwongo ogamba nti kino kyenjagala kintuukeko. So no bannange njagala okubategeereza ddala nti omwezi tuli mu Ggwanga. Ennaku z'omwezi zatambudde dda bannaye kati naawe omanya nti emyezi tuyina 4 okulaba nti ate omwaka 2023 tonagwo tugukuba oluku mu mutwe tusobola okubanga ate tuyingira mu 2024 ebintu bingi nnyo ebigenda maaso. Human Rights Office ya closinze wano e Uganda, UN Human Rights Office ya closinze officially after 18 years of being here of doing operations in Uganda. Omukulu president w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yagaana okurenewinga ebiwandiiko ebibakkiriza okuoperatinga legal. So no, they had no option okujjako closing offices zaabwe wana Uganda. Naye nga kiba kyannaku nnyo nti ate ebiseera bye tulinamu nti human rights violations ziri waggulu nnyo, abductions nyingi nnyo, ate UN Human Rights Office we closing date is so absurd. Akati munnange wiiki ewedde omukulu okuva wali eri mu Electoral Commission yavaayo n'ayisa road map ey'akalulu ka 2026 era no batugambye nti banaye tumakinga ennaku za Oktoba oba 23rd ne 24th nanti zenkize nnyo nezaba MOP bye baneeno September ebyo byo twabimanyiira. So nno tugenda kubanga ateze ensonga tuzoogerako. The political party is ready for that kubanga ye omukulu ateekateeka okulonda yatulaga nti bo bali ready era nga n'aliisa ne budget gye beetaaga okulaba nti ate akalulu ako kagenda maaso. Omukulu General Bigirwa Moses atwegaseeko nja kubanga ate ndeka Edgar Mafyu Karuhanga amwanirize mu butongole atubuuzeeko show yaffe ajanjule tutambulirawo. Kale tweyanziza nnyo Farida oyogedde kubala bataagala kukola naye nga banyumirwa okuba ate banyiga nno banyigira ddala n'entondo banyigira ddala otaba what is that exaggerated sense of importance that this generation has. Tutuloza tulina okuweebwa buli kye twagala. Wawulidde ne ku ngomba ennaku zino ezigamba nti oli mugenda okukola naye nze z'ogenda okukola nzifuna ndi wano bunno abaana bawala ennaku zino boogera abasinga naye n'abalenzi mwebali nno waliwo nga ye agamba nze nja kussa omubiri gwange nfune sente zigwe z'oli waliwo yangamba tasobola kukolera $5 per month. She can make $5 a night. Neŋŋamba ate gwe nga ekintu okiwaniseemukko gusinga emibiri gyabwe who are we to talk about that naye nga oluusi nze ndaba olina okulaba when you look at the bigger picture eyekoledde akasente ke naye kaba katono because you will not be eating on your body because every day okula. Kale munzikirize nyanirize General Moses Bigirwa okuva mu kibiina kiri ekya National Unity Platform be basajja bakulembera opposition mu parliament omwo ndoza yo tukugamba mbu mwa bakulembera opposition ne ku ground tuba patufu kwaniriza se
abatulaba abalungi nate tuli basanyufu okukomawo mu studio za Digitalk the Alternative TV mwebale nnyo okutulaba twongera obbakubiriza okuteekako data mutulabe bannaye kubanga naffe twerekereza bingi nnyo okujja okuwaya nammwe kakati nze binabadde mujjo nayingidde bukya naye nga nina okubeera wano kale singa gavumenti ene ola batusuubiza data mu kibuga singa abaana bakeera ne beeyiwa mu kibuga ne balaba ya shows zaffe banayite museka batusuubiza national wifi yes wifi mu kibuga awo ate munaye oyagala kugamba abasajja abagamba nti basomesa abavubuka okunywa kaawa ku bilioni 9 bakuwe wifi nedda baba bwena ka coffee shop kosangako eyo n'okumunywa kwaliko okumunywa okiwulidde sima okumumaketinga webale nnyo 9 billion kati muli mu media you media practitioners mwafunayoko n'akalanga akatitini kale nti kale mutulangireko wano ntikawa bamunywa webamuteeka ku mumwa just kale kulanga bulazi owulidde abantu bosaba bakuwe wifi mwanyinaze nedda sisaba batusuubiza ate kakolako nga bw'otuula awo nga ku ikotori awo nga ka wifi kakwata golowooza ffe tubalwanyisa ne tumanyi kye tuliko naye tuba kusalawo tutracking bavunaana budget ya wifi mu kibuga yayita no budget ya wifi yayita just bazirya waliwo osobola okukola promise nga tolina capacity gifilfiringa nokola pledge nekulema okuteeka muki munkola but because basuubiza n'abawola sanitary towels bino ebintu bibaako ne budget ne sene ne zibeera allocated era nezifuluma ekiwulidde kino kyetuvunaana bano kirala it is not about making promises it's about looting public funds okitegeera naye nga mwasize mutya nsanyuse nnyo okubeera wano ekibuuzo kyerutandikiddeku kibadde kikambwe nnyo temulinda bintu by'abasajja abo era njala okubategeeza nti tukole byaffe naye muzikirize ntuuse obubaka bwange obw'okusaasira NUP fraternity twafiirwako mukadde waffe mwami Yarugaba William njala okwebaza secretary general ne chief mobilizer owekitiibwa chairman Nyanzi ne David Rubongoya mwebale kola nteekateeka zonna ne ba vice president baffe ba deputy president zasobola okuwerekera mukadde waffe oyo ku lunaku lw'omukaaga. How important is that gentleman? Abadde kiki mpaji kika kimu kibiina ekyo kya NUP? Nja kituukako naye era kanyongera okuweereza obubaka bwange obulala eri ba lower cadres ba foot soldiers b'e Kamuli twafiiriddwako foot soldier gwe bayita Ibra yagendedde mu justice mu justice yabadde atutte passenger mu district y'e Buyende. Kamuli is the main town, so Buyende was sub district we basalako. So yabadde atutte passenger eyo n'agwa mu batemu ababadde babasetinze passenger yadde agenze kugula kasooli. My former director is also involved in that circus. Yabadde ne sente. So babadde babbi ne bazitwala ne babata bubi nnyo. Bafudde nga abantu abatalina mugaso bafudde nga bakulimino kyogamba mukama wange ate be basuubiriza okubba kada wamwe no bali kye bakoze ba criminals balipotinze mawulire ga mob justice nti badde batebereza bano nti babadde babbi bapiki naye si bwe kyabadde kubanga ono yadde atutte passenger a serious citizen ayina n'essomero ddamba erya senior secondary naye ng'addiringira mu produce mu byalo babiyita produce okusuubula ebyo ebirime ebiriwo kyadde n'emiliyoni nga 8 eyamuzigidde ddiiru eri nti waliyo stowa namba ey'akasooli yeyabadde mu lukwe yadde asetinzeeyo yes so obulamu ne bugenda bwe butyo omulwanyi waffe n'agenda bafudde bubi nnyonyo bw'otunula ku bodies olabira ddala nga bafudde bubi nnyo actually ekyabasiza omwana waffe yaddemu n'ekibuli so yalabye nga alinga abasobola okay n'ayagala abakole ki abengeginge so ne bamusinza amaanyi
bombi babasinza amaanyi ne bafa. So kitalo nnyo era right now from here ndi ngenda kuddayo neera. Mawulire nagafunye maze okwa advancing okudda eno, but I have to drive back. Sobola kuwerekera omulwanyi oyo. Yadde mulwanyi waffe nnyo era Mungu amusaasire. Nsaba amusonyiwe byamusobako. Sorry, naye ng'obusungu bungi ennaku zino. Bw'oteebereza n'otemerawo n'okuba. Nati kasita wabeerawo one social breakdown mu society. Then n'ebitongole bya government ebikwasiza amateeka. Kasita bibanga byalegaya. Kati buli muntu abeera mateeka. Nawulidde abantu baagala kugenda kukuma ku ssomero erimu omuliro, director waamu gwe basuubiriza nti yabadde involved. Yes, because he's a fellow director balina competition mu by'amasomero nga bw'ozimanyi. Kati nga bw'olaba bino eby'amasomero okujja eno e Kampala. Eri bakusetinga n'ofiira ddala. So siini egenda egaziwa era tulowooza nti yali badde ekwatiddwa netavaamu ensonga ya mob justice yeyongedde mu ggwanga lino oba abantu balina busungu ki? Obusungu ojjukira ne Uncle Mane waliwo yali omwogezi wa Uganda Cranes Lukulu yatambulanga ne Cranes ali mu kkomere era ensonga ze zimu za mob justice. Ne Mubende waliyo siini y'amaanyi nnyo yaliyo era abantu be baatemateme Mubende balerative bange banaava twamuziika last Thursday ne Bawe twamuziika Wednesday last week balandlord ye Mubende. Yes, babatematema. They were your relatives? They were my relatives. Okitegeera. So, be balandlord, be bananyini ttaka, government nebeera nabbanja yakunga abantu, you know, eno kesi ate esibira wa nabbanja. Atawo otandise nja kusindikira amawulire nga nabbanja inciting abantu. Bagende batte. Withdrawing security gye baali basindise ku ttaka eryo okuprotectinga embeera enteeseganya wezikola ki wezigenda mu maaso. So olabira ddala nga data politics evuddemu ebintu bingi and no one is safe. Yes, I am telling you. See, the thing is, some people have a belief that the mob is always right. No. People can gang up on General with an ulterior motive. Ngati wali akumanyi. Ngati wali na chama inega just watutaddeko bo. Naye nga kati omuvuka ayinza okuba ayimiridde awantu aswamye muwala. Bino ebyabavuka ebyokukyala. Nojja logera n'oswama omuwala ebyabavuka ebyokukwana mu byalo. Ababodaboda baba bayita ne bagawona alayika mu bwaboda. Ne bakuteekako embeera. N'obwebu obubbi obuli mu kibuga ennaku zino. Naddala awo ku mega standard omuvubuka abeera awo naddala ku baana abawala. Yuno omuwala yanziba ebintu byange biki bakubekunzeeko bakubyeko ensawo bakubyekubye mwawo empiti. Tomumanyi ogenda okuwoza bannaye essimu manyi ng'ebintu byo babitutte. Amazima ge. Ate wabeerawo olwedde abantu abali awo nga yekyeka blood hungry. Ati ebeera patani. Ebeera group. Ebeera patani abasooka oteekawo embeera wa. Oli ayogera nga bakweyunira nga bakuggyako bye bakuggyeko. Naye ekyo kiva ku ngeri ekitongole ekiramuzi bwe kiconductingamu business in terms of providing justice. Mu time yaayo n'engeri gye bakola conclusions zaabwe. Then the police engage kola investigations zaayo. Ne public trust ebyo bitongole byombi byankizo nnyo mu kutereeza society wansi. But we are losing a public trust. Chobula uli abantu bagamba bogenda muteekayo naye bamale bamute. Butere. Chobula bakyekolerako kati. And okuwabira omuntu obanga wewaabidde. Kugamba omuntu w'omukyala atya n'okugenda ku poliisi. Kituufu. Okureportinga. Bayina n'okumaintaininga omuntu gw'osibyeyo naye ebyatagovu. Si kyangu. Okusasula omusango okuleeta poliisi okumukima. Naye yagala mitwalo 10 okusimbula waawo. Olina kubeera munene. Okiwulidde. Bajja kugamba tebalina mafuta gavuga. Do you hear that? Owulira ebintu ebijeno kitegeeza kiri eggwanga lyaffe nga n'okubira poliisi egenda kugamba tuwa amafuta. Tuwa amafuta. Which police in the world requests for fuel to come? Uganda police. Ate n'abasirikale nibo batebajjira ku kabanga lya abasirikale okujja obasasula. Okitegedde. N'omusibe oyo okusigala mu kkomera eryo. You have to pay money. You have to pay money. Okukola ku file yo netambula yingire kooti. Ate kubanga yalidde ku complainant ate ne negotiating juzi nali ku CPS awo nga waliwo muganda wange gwe bateekawo but nalaba transactions zinenewuunya.
purely obudukulu bwa police, they are warehouses where they keep human beings. They exchanging money. Buli musango guliko price tag. Natunulira nengamba kiki kino ekiri mu ggwanga. And omusirikale wa police okusika emitwalo 5 ku kafairo. Kyangu nnyo kya bulijjo. Emitwalo 5 nezimubuliramu awo eyo fairo neggwa. Emitwalo 5 nakwata ku ndala. You know? Ogenda okulaba ng'olunaku akoze miliyoni 4. Nogamba okitegeera nze kwegamba ebintu ebiri mu society bannaye twetaaga political change. Kino tugende ku nsonga ya Byarugaba William. NUP n'abenga muli sudden mbanji nnyo wabaddeyo ne mukumusabira wali na David Lewis Rubongo ya chairman Nyanzi ne ba members abenjawulo aba NUP. How important was Richard William Byarugaba? William Byarugaba currently abadde member wa National Executive Board, abadde member wa National Executive Committee eya NUP. Kubanga yabadde atwala ba elders mu kibiina kyaffe. So abadde one of the high ranking officers mu kibiina kyaffe. Kati member wa NEC waba afudde twali badde tumusiibula tutya tuba tulina okubeerawo. It was very unfortunate nti president abadde mu ggwanga naye yali badde atukulembera mu kumuwerekera. So ffe ba officers ababaddewo ku ground ffe twakoze ekyo. Abadde muntu mukulu nnyo. Then too content gwadde ayogera ku media woba otunuulidde obutambi bwe ng'olabira ddala ayogera sense ddala nno. And to have a westerner mu mbeera gye tulimu eno ng'asobola okukola statement, a direct statement to General Yoweri Museveni nga criticizinga leadership ye si kyangu. Yes, so tubadde tumukwata ng'ekyatika because we have few westerners abasobola okwekomitinga to that level. Then ekirala William Byarugaba abadde ekisooka abadde musuubuzi from the informal sector n'asalawo okujja mu mainstream politics ng'ava mu informal sector nga talina interest ya kwesimbawo ng'alina interest ya kutereeza ggwanga. Ekyo kikulu nnyo mu NUP. Otufuna omuntu nga talina interest nti akolera position nti akolera kugenda mu parliament wa kansala ayagala Uganda kutereera batono nnyo. So tubadde tumurespectinga nnyo era bana NUP bamubeereddewo nnyo okusonda ssente omutwala mu America okola buli kintu kyonna okumugjayo mu kamera ensi emutegeere abeere mu limelight. Era njala okwebaza Dr. Roger naye ayina online TV station abeera ku YouTube okwo yamuteekako nnyo amaanyi ago. Nsaba Mungu amuddizeewo. So twamusiibudde tusaba Mungu amusaasire. Ffe yatulese ku front olutalo lwabadde akkiririzaamu n'ensonga z'abadde ayimirirako tukyaziriko era tetugenda zivaako tetujja mulya mulukwe. Okay, nga tukyali ku nsonga z'abantu okufa unfortunately kyannaku naye waliwo n'abafiiridde mu nnyanja wali wabawuliddeko era twatuteyo n'obuyambi. Twatuteyo n'obuyambi. Obubenje mu Uganda buli wonna naye buva ku mbeera gituwangaaliramu. Kati obubenje bw'oku nnyanja basically buli mu kutika kabindo. Ate nga abana obutabala mbeera ya budde. Embeera y'obudde yo bali balunnyanja baba bagimanyi but olw'obwavu bwe tulina akaata akamu akaliwo mwenyiga kwako. Si kamu obona ateekako bangi aleme kufiirwa. Ekisooka abasaabaze bangi naye miinizi eziriwo ki ntono ate omuntu alina okusala ennyanja olwo programu ezikola ki ezitambula. So olw'obwavu bwe tulina tetulina transport means zimala ku nnyanja. Ate abantu abakozesa ennyanja era nga n'abakozesa olukalufu ab'enguudo fena tuli baavu nti ekiriwo kyokola ki kyogenda nakyo. Ate onoogula eryato lyo tosobola kusala nnyanja okujjako nga wamalayo okiwulidde. So mweyo embeera n'olabanga
abantu baffe batokomokedde mu Lake Victoria kumpi 20 Malamba ndowooza n'abamu emirambo tebanaba kugiraba kitalo nnyo naye bw'olaba response ya gavumenti ne equipment ze bakozesa nabo bakulaga nti nange nabadde ngenda kyogera Marine tenabeera well equipped okunyulula abantu n'obumanyirivu bwennyini tebulina salabiyewo effort ziri awo tezaabaddewo kubanga abantu batudde wali emabbali g'ennyanja bagamba abalunnyanja babagamba mulinde ennaku 3 empewo ya mukasa egenda gikuba gidde ku luka but what has the government done twabadde tulowooza nti gavumenti ejja kwanguyirwa esindika abantu baayo ku nnyanja yes ababaabo gavumenti terirayinga kwa assumption tegenda kwa assumption jaja mukasa takola nawe government ebera ya reality. What is the reality? Abantu bagudde mu nyanja, we have the professionals ngawe bakola ku MV Kalangala eryo anga baddukirawo so kibi nnyo. So that means maybe it's just the circumstances baddewo leero zanjawulo. Olwakuba babadde batono. You see ekintu ekita-attracting ennyo media government tekiwamaanyi tekiteekako nnyo maanyi. Butereevu obubenje bungi nnyo kati obw'okubukaluufu abavuga emmoloka nakyo tusaabusa Mungu atutaase naye nga research gwe nakoze ekisooka badriver ba taxi n'aba bus njagala okubasaba kino nga size mu bya gavumenti naye ine kola ebyayo mulekerawo okweroga eddogo lyennyini kati wa taxi no wa basi bakolera mu bifo bya njawulo nnyo no sigamye nti bali bo mulimu gyabwe okay but mu department zaabwe kitegeeza omuntu aloga munene ba mulekerawo okweroga musiza abantu bangi because you are competing Bigirwa is competing with Edgar ne tutandika okweroga ne maliriza nga Edgar mumaliriza nga agenze n'abantu ana Shekezo umaliriza abantu ana because mbadde ntagetinga Edgar naye ekizibu kyafunye akifunidde ku steering okitegeera kigenza okugwa nga kituza abantu kumbi 40 abatakisi njalo okubategeeza temugenda kufuna mu kintu ekyo. I'm telling you me I am an African man. Abantu bagende ne bero butereevu nnyo abo eyo informal sector etambulira ku ebyo etambulira ku ddogo olaba ne mu politics okugambye eyo mu informal sector kwano gona mongi yagana okutula mu ofisi ya Kadagano webale nnyo that is era abamu ekibadde kyatulemeseza okuyingira parliament because we don't believe in those things but campaign agenda kugamba nti Bigirwa tugende wali omusajja akiri byalaali tugenda kufuna kifo byalaali ate baga ne Museveni yakolera ne wali yagendawo byalaali yekyamani webyo abadde tekimanyi so nkubira abantu baffe ababulijjo abali mu informal sector bannaye ebintu ebyo by'ekiddugavu kale gyebiri biina bye bakolera era waliwo ababilivingiramu naye tubiconnectinga mu kujjawo obulamu bw'abantu bikole ng'oyagala kugaziya bizinensi yo oyagala obeere ku nsi paka Yesu lwalidda tetufuddeeyo but temuconnectinga bintu ebyo mu kujjawo obulamu bw'abantu obubenje bw'omu takisi nze njala okutegeeza benawulidde wano abasacrificings omwana emabegakaawo bawulira ku eyo story omusajja yasaddaaka omwana we asi omwana we yennyini naye yasaddaaka yawo omwana recently ng'anoonya bugagga poliisi yamukutte n'emuteekayo ne munne kituufu nnyo so eyo ensonga eyo ereeta nnyo obubenje ku makubo because of the competition what bwe biti ebintu by'ekiddugavu ate ezo sector zimanyi zirimu abantu bafe abatali higher educated si byabaddugavu se bugambe ebintu ndozi ebyammwe ebyawo ebintu by'ekiddugavu nedda by'ekiddugavu mu byaffe yes it is African abazungu bali abalogo nanti era ebyo byabwe abazungu gambe ebintu byawo tenjalo okutegeeza byaffe bya abazungu bo bali mu technology
abalogo tebali ku front ya development mu nsi tolina wobasanga ng'obalirayingako for you to develop. No way. Yes, that is true. Eddogo ly'abazungu liri mu technology because era olaba nga ddogo mbeera wano nenkubira omuntu ali mu America using this phone okitegeera olabye ddala nga ddogo lyennyini nedda edda era abantu muntu yabeeranga wano n'akasuka eddogo ku muntu ali ekalangala ne limutuukako. It was communication mu mbeera yaayo. Kakati bali abasajja baadvansinga kati eno yirizi negitwale nga yirizi esimu. So njagala okutegeeza abantu baffe then era nga tukyali ku bubenje amakubo gonna gali substandard agali mu Uganda agasinga obungi. Kati ekkubo erisinga obukulu mu Uganda baliyita Jinja Road. Era lyekkubo eryalibadde liweereddwa enkizo ey'amaanyi okubanga liriko obwegendereza obw'amaanyi nga liri wide kubanga liyingiza ebyenfuna bya nsi mmeka 5. So kitegeeza engeri gye liri bize tiryenkanankana na ligenda ggulu oba 40. Kakati ekkubo ly'ejjinja osobola okuvuga trailer kilomita 4 ng'olina trailer 12 ezikuli mu maaso. Kituufu. Ogendera ku speed yaazo naye nga ggwe teweetiise bizito bali bye bakoze eki bye beetiise. So gavumenti eno singa ali eyagala Uganda n'okugikulaakulanya ekkubo ly'ejjinja lyalibadde lireeta 4 oba 3 eziyingira nga nezifuluma 4 oba 3 dual carriage. Kakati nekiyambako fe abali mu waasi waffe abafubutusi ne tuba nga tulina leeni yaffe n'otavuga tulera kilomita 4 bannaye. Omanyi kye kitegeeza ng'olina programu ejjinja katugeeze ogenda ku interview osimbudde e Kampala saa 12 n'ekitundu n'otuuka ejjinja ssaawa 3 n'ekitundu 70 kilometers walibadde ovugira mu dakika nga 45 ekinene nnyo 1 hour ng'otuuse naye n'omala 3 hours 4 hours ogenda jjinja ate oba ovuga ng'ogendayo ekiro oba ng'odda ekiro ebitwere ebyo birina engeri gye bikubamu amataala ago gonna. Kati nze navudde ejjinja ssaawa 6:7 naye bw'otuuka erugazi kanso yaawo yateekako amataala olabira ddala nga wanjawulo nnyo mu mabira wonna nzikiza njereere. Woba n'emmotoka nga terina mataala bulungi kuba emmotoka zonna tezifaanagana mataala mu mabiro oyinza okutugumbulwa n'ogwa mu kitwera n'ogwa mu katulakita k'ebikajjo mu mabiro mwetaagamu amataala ekiro nga mwaka bulungi nnyo. Jeno katuwumulemu kuba ndaba akadde katutute katuwumulemu katono bwe tukomawo tugenda tandikira ku nsonga ya roadmap 2026 bamaze dde okuba nga bafulumya justice byabakama yamaze dde okufulumya roadmap. Kitegeeze ki eri NUP emyaka gino 3 egibulayo okuba nga tulonda pulezidenti omulala beetegese okuba nga badda mu kalulu ako oba balina programu oba agenda endala. Era tugenda kwogerako ne ku byaba LC1 bo babongedde ekisanja bali mu kuba nga babinuka amasejjere. Bino n'ebirala bijja mu ssaawa yaffe ey'okubiri era yeesembayo wano ku The Mighty Drive Show. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. What did church do? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly.
Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Tekulikeyo mukuwummulamuko oli ku Mighty Drive kiba kitundu kyaffe kyakubiri. Njagala okubategeeza nti saawa eno osobola okuteeka mu comment yo, osobola okuteekamu ekibuuzo kyo, tujja kubanga ate tuyitaayitako mu comment section tubeere nga ate ba mikwano ebibuuzo byammwe tubisoma. Omukulu Bigirwa Moses abiddemu oba abittanye bulungi nnyo. Kakati wiiki ewedde omukulu Justice Byabakama yavaayo n'ayanjula road map ya 2026 okulonda n'ayisa dates n'atubuulira bannange ba MPs tuba nominating ku nnaku bweziti awo mu September, ate ba president mu nnaku waawo mu Okitoba. Kakati twagala tumanye olowooza ebibiina byo byetegefu okubanga ate byetaba mu kalulu akatigikiddwa. Omukulu oyo gwe bagamba nti munnange ayimukyekubirira naye nga yadde alimukyekubirira yavuddeyo era n'announcing road map ya elections za 2026. Era twagala tufune opinion oba endowooza y'omukulu General Bigirwa Moses ku nsonga eyo. Okusookera ddala government ebeera mu department ez'enjawulo. Kati eyo department y'ebyokulonda yo bwetyo bwe yatulaze programu zaayo. Yes. Olabidde ogamba mbu beetaaga 1.3 trillion. 1.3 trillion. Ye nga chairman w'akakiiko ebyokulonda ne ttiimu ye basiga ekifaananyi ekiraga nti they are ready
to conduct another election. Yes. Kakati mwe ba player mwe muino okola ki? Mwe sorting. Kati ekibuuzo kiri nti ebibiina ffe ba actors are we ready? Era kyobuuziza. Kakati ekisooka nze ogwo omukolo siyinza kugumalirako biseera nti nguvumirire. Kubanga gwakoleddwa oli yabadde exercisinga mandate ye. Mu mateeka. Ebintu ebiriwo ebirina okukolebwa nga tetunatuuka ku ebyo byeyalangiridde. Lwe lutalo tulina okugendamu. Nga ba actors. Nti waliwo recommendations eza electoral reforms ezakolebwa Supreme Court nga esala omusango wadde nga twagujjayo. Neza 2026 nazo zikyali pending. Kati badeni edda kuffe neera okupressurizinga ali mu power okukola reforms ezituukana n'omutindo ogw'akalulu kaba kakubeerawo. So obunafu bwaffe n'amaanyi gaffe tulina galagira wano. Okay? Yeah. Kubanga nze sibelievingira narrative egamba nti akalute kaliwo. Kubanga nze manyi nti akalulu tusobola kalimu ebintu bingi bye tusobola okutambulizaamu. You can use akalulu, you can use that momentum not driving ekintu ekirala. For example, akalulu ke twalimu twali tusobola okukwata power. Kana aka 2021 government yali egudde naye twabulamu science mutono nnyo mu ba players baffe. Gwe tulowooza nti kyenjawulo okuba science oyo gwe mwali mu bulamu kati saawe gwe munoonya. Twali tubulamu science mutono nnyo tukwate ekintu because Mwami Museveni yennyini yatuwa cause of action, yatuwa emanduso. N'akwata presidential candidate waffe n'amubrutalizinga mu kamera n'amukuba emabuusu buli muntu n'alabanga waliwo buli muntu n'alabanga kino kyalikomye nga kisuse. Era abantu ne barisinga to the occasion. Tugenda okumaliriza nga bibiri nga bakoze eki bafudde. Najjukira nakugamba Edgar ne Farida nti kirizo bagaana okugenda kwa Museveni waliwo emirambo egina okola ki okugwa. It is not specifically ndi ginabajja abantu ba bulijjo. Jinza okuba nefe benyini ba actors nga nejjaffe gikola ki mwegiri. Because just imagine tuba kuongerako pesa nga tetuzikiza. Because ekyokutta abantu you cannot sustain it nga gotabusi bantu ng'ensi ekutunuulidde. Tekisoboka. You cannot kill first day, second day, third day, you know. Jukira mu biseera by'okulonda ensi yonna amaaso ebe gatadde ku ggwanga eryo. So moment opportunities ezibeerawo nnyo okozesa omusajja ensobi. Okiwulidde. So narrative yogamba nti tetuddayo mu kalulu nayo si ntuufu strategically. Nemwe sokolabe akalulu kano muketegekidde nga mu opposition because sokolabe the time at which because nga kama wabikola time nga opposition iri at its worst nga bali mu kwawukana nsonga za nsimbi bikibichi okwawukana kungi kati electoral commission wega nzeno myaka esatu mbote mukimanyi tugenda mu kalulu nenga opposition ati ediga gwe definition ya opposition ne political parties yakulema okutegeera ne support ya abagala okujjako government yakulema okutegeera okyali limited to headquarters of different political parties or defining it but cause ne bananyini ba yabatuufu bali ku ground they are not FDC and right now hope bajira mu Kyagulanyi but majority of them they are not NUP. Okitegeera bote bafa ku executive leadership ya kasitoba nga gwo oli ku nsonga mu ekyo ekiseera. Okay, abantu babeera naawe naye tebaba na party card yo, tebaba convinced ideologically nti wabasomesa nnyo ne subscribe no way
because ebintu bya wano bya circumstance support ya wano eri circumstantial kyovola abantu basobola okulonda president ekitundu kyona ekironda Kyagulanyi ne batalonda babaka be butereevu because tukolera mu circumstances mu mbeera nga bwekola ki nga bwejja kakati ne bibiina nga mu America Democratic Party y'omu America ina bamemba 10,000 naye ewangula obululu obw'emiliyoni ne miliyonizi ez'abaki ez'abantu so membership is different ne ba supporters kakati ffe okusinziira mu database yaffe tulina bamemba 6,000 bamemba ba NUP country wide abali registered okitegeera naye tulina support y'amaanyi twabbibwa obwa president so kitegeeza nti tulina public trust so kati mu kiseera kino saagala olabe kirina jjanankumbi olowooze nti tugenda kutambula no way abantu bena jjanankumbi public ebamanyi babawa time ne bakola bye bakola abantu ne bavaako and they are heading in the political limbo okay so eyo vaayo kati ife chetuliko we also talk about Democratic Party kati nkozi gosoga parties political parties or political players abatanda bakubera mu ye ANT ne NUP yoka and these are new parties that's what I'm saying yes, these are new parties you cannot judge that's why na yes ANT kale registered party but but what but tusobola gamba no si kujikuba but what no nze ndi wano nze njogera ku national unity platform party eri mu field okay the last 5 days nze sinaba kwebaka bulungi I am in the field mobilizing for your party for my party mu field jemba sirabayo opponent sirabayo kibiina kirala nze jemba sirabayo FDC awali nup lwacho wa anti yalizi wa anti aina kugenda wa anti aina agenda ye mwino mulabo mu no FDC aina agenda ye agenda ya mwena ye olio ekibiina kye byobufuzi tukatako katonga mwena ekibiina kye byobufuzi kyonna kiri supposed kubanga supposed kubera na agenda yakyo ng'ekibiina nga tebirimu birala in normal circumstances yes naye okubanga mu Uganda tulina ekizibu ekyamwe Museveni alemeddewo kyobola tulowooza n'okucombinga forces tumulumbe as a team tulabe nga tumukola ki tumugirawo naye nga under normal circumstances DPA ina okutoba byayo FDC ina kutoba byayo NUP ina kutoba byayo fena nga yes under normal circumstances but olwokuba tuli mu abnormal kyobola debate ye ekola ki ejja naye nze mbwe kugambye nti nze mu field jembera nakati jengenda kizibu okusanga omuntu wa FDC nga asabye omuzindaalo abeko kyayogera ne NRM yennyini ekendedde abantu abogera ku lwomukaaga nabadde ewa Moses Kizige yali minister kati ambassador we Russia okiwulidde kati ali Russia as an ambassador yafiiridwa brother we but babadde bagezezaako n'okuteekawo embeera baleme kumpa muzindaalo you know Mumai Museveni anaawulira atya nga njogeredde mu maka ga ambassador but the public said no that one can't happen General Bigirwa batayogedde wano kakati ale tubatuze kuziika ki and I was given a microphone. He's a very ambassador. Now we're doing Zindalo out of public demand. Era ne driving olumbe ne nkyusa narrative yalwo. Mwami Kizige yagenza okujja ku Zindalo nga talina kyagamba ki? For you are saying so bine birala tebikyali ku ground ekikulu bagira ba withdrawing ekikulu kiri nti announcement ya EC fe tugiwatchinga mu kugiwatchinga timu yaffe eri mu parliament okay bwe kolaki bwe teekawo embeera ya electoral reforms because bebalire giti ku ekyo it's only parliament esobola okukola amendment z'amateeka led by Honorable Mpuuga kati ffe abali eno mu kibayi
ne mu field naffe twongera okupampinga public yaffe ebeere standby ku kyonna ekinaaba kikoze kizeeko kati olaba bw'oba olwanyisa nakyemalira simanyi oba mwalabye omupiira gwa Arsenal ne Man City oteekwa okuba wagulabye kati omupiira ogwo bw'oba wagutunuulidde bulungi nga ekiseera kyatuuse nga tulaba mukisa gwa Arsenal ogugenda kuva kuteeba goal but amateeka bakochi abali modani bonna abakujjukujju agamba abasambi be nti you try to shoot on target whenever you get a chance okay kuba toyiza kumanya nyanda kye nakola kye oba oli mu center gwe kuba mu golo kakati tunulira equalizer ya Arsenal gwa doji balawa ngeiza kuvaawa but omuvuka yagezesezzaako akapiira nga tekalimu namanyi ne ka deflecting ku defender ne kanywa game nekola ki nekyuka. But the question is, have you learned something or anything in the previous bulungi nnyo chiche muyizeemu kakati kye tuyizeemu katulaba ogenda yingira sphere nga electoral reforms tebana kuzikolako ate nga kituufu nnyo tuzija kuba ziwedde kituufu ebyo byonna weebirifu oli at a time nga opposition bali mu kugizannyirako nga ate ne violence bakyagimaiting against the opposition nera nga weetekedera akalulu ka 226 kakati Edgar kyenjala okutegeeza ate nga you at your worst okujjako we are not on our worst okujjako nga tulaba nsi bwetambula naye tomanyi kye kitukoze mu M7 kumudemobilizinga globally. That is a very big factor. You fail to take power. I'm telling you. For the last 38 years, you do that. You're taking power. Abadde tali demobilized nga bwali olwaleero. Taina support yonna era naye ali ku mavivi ali at his weakest. I'm telling you. Tumudemobilize nze outside Uganda. Ne wano mu East Africa wano wenyini walowooza nti wano mu Great Lakes region walowooza nti ayinawo amaanyi nawo tugenda mutandikawo. Tumaze omusiba wabweru eri mubali mu Western powers kubanga abadalira yingayo nnyo. Twagala kumaliriza na Bungereza tukomewo wano mu East Africa. Kati bwetumusiba bwetuti nga ayina obuyambi bwatakyafuna ayina sente zatakyafuna gomanya amaziga ge bakaaba abasajja nga babasazeeko foreign funding abamitinga muwozi bakugamba but who is these guys of NUP who can cause us that damage of cutting foreign aid? Who are you? Yabuuza ekibuuzo ng'omusirikale ekya arrogance naye tamanyi global politics agenda mu maaso. So olutalo tuliko president waffe tatudde tetubeerangako mu mbeera nga Mwai Museveni ali Russia nga Mwami Kyagulanyi ali mu America kibadde tekibeerangawo wano naye kati weekiri ono amobilizinga n'ono amobilizinga okiwulidde. So ate ffe abakuba atirale abali ku ground ffe abatirale abakuba tanka naffe tetusirisizza tukuba misana na kiro I'm telling you oba tutuuka mu kalulu oba tetukatuukamu Mwai Museveni tumunafuyiza and abantu balowooza we are not working. Mubala bifo tetubala bifo nebifo era oba omuweekends for example bwomujjako zimulizo mukaga kamulinzi nzagenda lindako kati ate ng'ojja kugenda it is also an advancement. Can you think you entering that system you can change it? I'm telling you it's also an advancement. Obuzibu obulina bwe mulina banna struggle nti kasito oyingira parliament gwolwanyisa ya kusasula ya osobola okukyusa government ng'olina ekifo kakati kisobokera ddala era ffe NUP mwali tuwadde credit y'amaanyi eyaki. I'm telling you njagala otugambe nti mu taamu yaffe bwe tubadde nga ffe ba leader of opposition tulina ke tukozeewo kano kati olw'okubanga Museveni amaziwa n'ebbanga ddene tumukubira mu phases okiwulidde kubanga Kyagulanyi agenda okujja mu politics wa Uganda nga Mwai Museveni atambuziza emyaka 35 ng'ali established everywhere
okiwulidde kati tumukuba mu phases. But that doesn't mean nti Kyagulanyi agenza okujja nga tewali opposition erwanyisa. Anti nkugamba. So you cannot discredit no, opposition. we are not saying nti wabadde kiriwo. Nanti kyovola tukubanga. Kubanga n'ekyo ekibaddewo kyonna tukibadde mu musajja bamunafu yadda. Okiwulidde. Kati phase kwe tukubira. Njagala muntegeere bulungi. Nti twasooka mugoba mu Central Region. That is an achievement. And we have managed to consolidate. But Central Region has always been for opposition. We know no that. Way. Not for no, but for opposition. No. Wano Buganda ebadde nga babaka bonna ne local government nga baba mu NRM. 90%. Wano. DP ebadde londangawo ababaka nga 8 ku 10. Okiwulidde. But twamusiimuula. Yasigazaawo butonotono obweri ku periphery nakasongola eyo lyantonde. Kakati ati nkuleetera. Why am I saying nti we are taking him step by step. Central Region is very critical and fundamental mu byenkyukakyuka. Bw'oba ogirina oba oyina entandikwa y'amaanyi. Okay? Twamufacing out ku level ye mu Busoga twamukuba. Now we are trying to build the capacity okuleeta abantu abali acceptable ku bifo ebya wansi. Nga bali acceptable. Yeah. Because abantu mu Busoga bayina banyooma. Bayina akanyooma. Tobakwata bujega. Oleeta bulesi muntu awo. Ajje bamuwe ekifo mbu balonze manvuuli. No. Ayina okubeera nga ali accountable. Nga bamubbyemu etooke tegeerekeka. So we are trying. Busoga is a region of smart people. We are trying to align or to identify serious actors. Abanabeera acceptable. Eyo speed y'amaanyi nyere etambula. And then tugimaliriza to advancing mu Far East. Kakati lwaki akalulu tujja kagendamu. Tujja kagendamu kubanga if you have a strong presidential candidate, mobilizing the diaspora, mobilizing the donors, mobilizing the Western powers. If you have a presidential candidate, are you acceptable? One, all regions are acceptable. Then, ekibakiddako kyetaagisa ki? Do you have the edgars? Obaina mu numbers abali acceptable ku lower positions because those are your commanders. Yeah. If you have Bigirwa Moses in Kamuli, wakati mukalulunga ekintu kikyuse, I can command. I can provide leadership over command. Okusinza ku mbeera ekola ki eriwo. The same apply to Manjeri ni Jinja, the same apply to Bamulezi Nigang. Nti tugamba tugenda kuma muliro gwake nga gujja kola ki gujja kwaka nga bayina obusobozi. My question to you is what is that you are doing different that Besigye did not do in the past 4 elections that he has not done that you guys did not do in 2021? Kiki ekyenjawulo ekyo kibatwala mu kalulu ka 2026? What really is that difference? Ngambe mbu Edgar kale Besigye kino teyakikola, Besigye teyamobilizingako Uganda yonna, because I remember times when Besigye was not only in the central region but was beating the entire region. There are times where Besigye free and fairly with evidence there ngakakubye Museveni the president. At least yours Mugaba Baba, but there is no evidence to suggest it. Besigye's there is evidence to suggest that. So what exactly do you want to tell Ugandans that you're going to do in 2026 that you have not done in the last 5 elections? Ekisooka simanyi narrative gy'ogijja egamba nti tuwakanya ebintu Dr. Besigye bye yakola byonna. Sikyogedde just nkuwadde example gandi kiki Besigye kye yakola mu kye mutagenda kukola. In the circumstance, in fact kiki Besigye ne Kyagulanyi kye bakoze. In the circumstance nti Dr. Besigye yalwana n'atuuka watuuse Bannauganda ne bamuggyako akati ne bakakwasa Kyagulanyi. Okay? Tekitegeeza nti olw'okubanga tebakamuggyako kansoka kusala ekirimi mukama wange waleeta tebakabajjako. It was just that naye kennyini yatuuka n'akugamba muze sigenda nakudda mu kalulu because ye yalaba
according to the track record, for the 4 times, which is an allowed number. When you try more than 3 times and it fails, you can allow to take another perspective. So yasalawo agende mu birala. Kati kwe kujja ne eliminating ane cha. Details sijja zigenda mu kubanga Dr. Besigye mukadde wa. Yes. Abadde komanda wange emyaka 10. Atakyaka akyali. Okibulidde. Yes. Era ne bwabeera wano ku every Saturday nze mbeerako nga muwuliriza. He has inspired us, atukuziza politically. So ebyomunda sijja bigendamu. But kyenjagala okutegeeza nti ebintu byakola byonna yakola ebintu by'amaanyi nga tumuyambako kuba teyalwananga yekka. Exactly. Olw'okubanga teyaggusa lutalo tekitegeeza nti tugenda kutuula butuuzi tuleme kubaako kye tukola olw'okubanga dokita teyaggusa lutalo. Olutalo tusigala tulupuushinga. Nga bwe nkugambye nti tomanya attempt ki enaavaamu goal, but you keep on shooting on the target. Okay? Yes. Osobola ofuna deflection, osobola ofuna handball in the box, osobola ofuna environment yonna mu box, n'ofuna penalty. Okay? So politics tumutambuza kati tuzanya wa buli lunaku 24/7 politics gwe tuliko nti tetuwumuza oyo politics tabaddeewo. Abantu baddenga bagenda mu holiday okulonda kuwedde abantu ne bagenda mu holiday ne balirelaxinga. Okitegeera that kind of politics abadde akonya olutalo. Kakati ffe eyo point number 2, mobilizing the diaspora, both abantu baffe Abannauganda abali wabweru ne bawero wisha then n'abazungu bennyini, because twakizuula nga tebeewalika mu nsonga zino. There is no olaba ekiri mu West Africa. Yes. Kuku, but ziri influenced by Western powers. Yes, sir. So eyo ensonga nayo tugikozeeko bulungi nnyo. Then preparing our people, fighters, because mukalu tujja gendamu ne strategy nga 3 zisigenda kwogera wano. Okiwulidde? Ze mutaakozesa luli? Ze tutaakozesa luli. Okay. Kubanga opportunity twazifuna luli ne twazikozesa bulungi. Abantu baffe akadde mwalina katono. Vane ku kyakadde. Moment twagifuna ng'eggwanga ligambye nti oba kikoma wano kikole ki? Kikome wano. Abantu baffe ne batandika okuvuga ng'ate bajja na lufeenya kwekubisa bifaananyi. We bafusibidde president. Yeah. Mu kifo ekyokuteekinga command mu bitundu gye bakola ki? Gye bava. Bavuga emmotoka kujja na lufeenya taking bifaananyi free president. That kind of nonsense tetusobola kugiddamu. Omusajja twali tumaze omukozesa ensobi ng'awedde. Nga n'abasirikale be bakitegedde nti banaye kino kiguddewo nga tetuli lwedde. Era kyali kibatutte. Naye olw'okuba twali tetwetesitese kimala era yamala n'apanuwa n'addamu control. Naye ng'eggwanga lyonna lyali lisituse. So mweyo embeera byonna ebyo tugenda bigendamu nga tweteeka nga tuli lwedde ku buli mbeera yonna enaakola ki? Enaabeerawo. Kubanga embeera ebeerawo yekuwenzanya. Kakati embeera eyo gye twetegekera determiningibwa leadership gye tuzimba nti twetegekera mbeera ki? Ndio tugamba nti banayigiwunye kino kyekiseera. Do we have commanders abasobola okuteekawo embeera buli mu kitundu gye tuli? Twagala omuntu yeesimbyeyo ku bwakansela bw'omuluka nga komanda w'omuluka ogwo aguvunaanyizibwako okulabika nga kyetuba tugambye ng'akikola n'abantu be, because tewaliwo omuntu yeesimbawo atalina ayikomandi ye. Oyo taliiyo. Niwaba munafu atya abaawo n'ababiri abasatu baatula nabo okola ki? Okupulaninga. So tetugenda kusimbawo bantu batasobola kuwa komandi. Ekyo kigenda kubeera. Naye mwina weakness endala abantu ababagala babaagalako byammwe.
era abantu ndowooza mu abalala bagenda mu kalulu nga babagala kubyamu abamu abaafuna akalulu ne bagenda ne basala eddiiro kati baliwa mukulembeze mulala gwe bakkiririzaamu abalala baafuna ndowooza yali limelight ebajjawo kubatwala ebweru abamu bagenda kukola eri olwo ne kansala nawulira ye yavaanawo. Dr. Besigye waliwo yatugamba I think it was 2012 2011 mu Walk to Work twali mu kkomera Nakasongola ne Nobert Mao, Kenneth Poka Kande, John Mary Sebufu, nani omulala dokita ne bamuleeta naye bafe batujjaluzira ne batuleeta ne batutransferring e Nakasongola ne bamuleeta. So we had a meeting ey'omukomera naye n'atugamba nti mu struggle gye tulimu abantu bonna imaani yaabwe teri ku level etya emu. Kituufu ekyo. Imaani ey'abalwanyi obutaba ku level emu tekitegeeza nti olutalo terugende ki mu maaso. Ne Luweero wali abataamalako ne bawanika ne bagamba nti olutalo nga tululaba terulina gye lulaga ffe tuzzeeyo Kampala. Of course babakuliranga emipango mu makubo ne babattirayo kubanga bagenda n'ebyama abamu ne bakomawo. So dokita yatugamba nti omuntu kyasobodde okuwamu ekyo ekiseera tambula n'ekyo because tulina emitwe gya njawulo twakulira wantu wa njawulo tetufaanagana n'okwagala kwaffe kwa njawulo. Kati nze ebyenjagala oyinza okuba Edgar sibyagala, oyinza okuba Farida choice ye yanjawulo. Okiwulidde? N'omusanga ng'alonze omusajja n'ogamba naye Farida ng'atukozeewo enyonna naye nga ye choice ye nagamba bantu bonna Farida baalabye onogwageze naye nga dizaaye nga kyakoze eki kyasiimye. So mweyo embeera saagala ogambe nti cases ebbiri ze tulina eza mwami Kagabo ne mwami Jime nti zisobola okutta olutalo lwonna. No, abantu imaani yaffe yanjawulo so kyatuwamu ekyo ekiseera kye tutambula nakyo because this is politics. Tetuli mu church nti tugenda mu ggulu. Politics is about betrayal, it is about traitism, it is about kweryamu nkwe, you know. But nga leader omanaginga bumanaginzi obuntu obwo n'osobola okutambuza olutalo. Kale tukyali ne General Bigirwa Moses okuva mu kibiina ekyo kya National Unity Platform. Tukyali ku nsonga ya roadmap to 2026. Justice Byabakama akulembera akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga yamala dde okukola plan ye ng'agamba by 2026 akalu kagenda kubanga katojjera already. Ye yabazenga mu September ennaku z'omwezi 16 ne 17 bajja kubanga banominating aba members of parliament, then ennaku z'omwezi ndoza 2 n'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa October omwaka 2025 bajja kuba banominating aba president. Justice Byabakama yasaba sente 1.3 trillion z'alabambu zigenda kuba nasobola okubanga ziyamba akalu kano okubeera ak'obwenkanya ate nga kalinamu emirembe. Jeno njagala tujje ku nsonga y'ensimbi ezo. Ensimbi ezo gulawa ziri practical enough 1.3 trillion really okubanga zitugenda okukozesa mu kalulu kano. Ekiri mu Uganda okimanyi kibba sente buli omu ofiisi gyalimu buli omu ofiisi gyalimu obafunira akasente agikozesa abbe kubanga omukulu oyo kasa bamukwasa ekifo ekyo bwepa nga tannakimalamu kasa yava mu presidential elections gye yategeka n'ayingira ennyumba endala asula Lubowa. No, yagula ennyumba e Lubowa eri worth $1.5 million over $2 million. That is 7 billion. That is 7.5 billion. I am telling you, asula Lubowa. But is the house worth that money? I am telling you, ate Lubowa gojimanyi. Farida gwengana kuyisize Lubowa. So surrendering everything. Ebintu byamanye Lubowa. Ebintu byamanye Lubowa. So, tulina obuzibu obwo nti wano mu Uganda buli ali mu ofiisi akola mulimu gwa kugaziya nyingiza ya ofiisi. Okay? So sisobola kwewuunya 1.3 trillion gyakoze eki
gyakoze naye mwami byabakama kyenjagala omutegeeza kiri kimu byonna abikole sente azisabe naye ba district returning officer be buli mu district eziri mu Uganda omuze gwe balina bakugamba nti bo bakola ennaku 3 mu myaka emeka 5 kyokka nga buli mwezi bafuna omusaala ezo sente ziriko salary eya buli mwezi mu officers b'akakiiko bakola ennaku 3 mu myaka 5 ze ziriwo ezinnaku 3 lwe lunaku lwe balangirira abeesimbyewo n'abayiseemu okiwulidde that is olwa president ne parliament district councils okay ne ba mayors aba cities then n'abamagombolola zeze ennaku emmeka kakati buli district returning officer gyali yenna okulangirira omuntu ayiseemu nga toyina miliyoni 5 tebakulangirira ba MP bolaba aba basinga abo opposition n'abatali bo opposition they paid money they paid money to be announced omuntu awangudde akalulu okiwulira zonna zipresentinze ng'awangudde naye nga bamuwanvuya bwe bakola ki bwe banegotiatinga waaba talina sente ezo balangirira owokubiri oba owokusatu because bayina reserve diara forms ze basobola okujjuzaawo ne bakola paperwork ne bakola declaration. That is the practice. Era mwami byabakama njagala okumutegeeza. It was worse in Jinja. Yeah, in Jinja. It was worse. Yeah. Kakati njagala okutegeeza mwami byabakama. Tulaba nti mob justice eri mu nsonga endala. Naye mob justice egenda okubeera ku ba district returning officer n'aba families zaabwe egenda kusuuka. Because tisisobola kulwana na kalulu. Nenkajjayo mu field. Tekajjikayo. Kituufu. Tekajjikayo mu box. Nenkatuusa ku meeza yo ne mugamba nangirira nve wano. Nonsaba miliyoni 5. Zesa kwatanako during the campaign period. Kuba kizibu kwateza awamu kufa opposition. Olusi ofuna yemu ekitundu notambuzayo nakwe bbiri. Nofuna emu notambuzayo olunaku bwotyo paka campaign lwekola ki? Lwegwa. So that kind of incompetence eyabakungu bakakiku kebyokulonda. That is stealing. That is total theft. Extortion yoba kwegamba byonna ebigambo ebiri agire osobola byashetinga n'abakulu abo. Njagala okutegeeza mwami byabakama bonna batona bakwansalinga that question this time round. Amazima genyini tugenda kuziikagana. Kubanga nze sobola kujja maze okola omanyi candidate ali serious oba ne tallying center yo. Sisobola kusolooza diara form zange mu time. Nezija ku tallying center n'omugugu bwe guti. Golo kubanga oyina DPC oyina abadiso ne RDC. Okay? Nokuba abagizi bange bonna n'obasembezaayo noleka opponent wange olwokuba we NRM n'aleeta ababe ne batuula mu tallying center ne bakola numbers. Nze opposition nga ndi munzeka n'obikyusa wali n'onsindika mu kooti. Genda mu kooti ng'okimanyi bulungi nnyo kooti nayo tekyalina makulu gakola ki? Yatambula myaka 3 nga tebanna. Teyina makulu gali awo nayo mu kuzimba democracy ezimbulula buzimbuluzi. So kiba kitegeeza ki nti tugenze kuttingana fenga bagenda okwesimbawo because sigenda kulabanga banzibira ku tallying center neme butalwana byenakozesa mu kulwana okwo Mungu yakola ki yamanyi naye nga lwaki tutuuka ku ekyo nga tugenze mu process nti gwe balonze akole ki alangirirwe. That is a very big question. Era mwami byabakama n'abato bakuddamu eyo nsonga ogenda kuziika kuba district returning officer either kola olunaku lwenyini oba olunaku olulala because they are not living in the sky. Yeah, true. Yes, it is very easy to trace them nanyigibwa off camera. Let me tell you one thing. Omanyi kitegeeza omanyi akalulu ne Bible yakawandiikako nti kanaamalanga w'empaka.
era ne Bayibuli yakawandiikako nti kanaabeeranga kamazima na bwenkanya bwe kabeera mismanaged kavaako ensi okola ki okutabanguka n'ensaanawo because abantu baba bataddemu amaanyi gaabwe oba oli mu kuzanyira ku maanyi g'abantu ne feelingi zaabwe bwe zoli mukola ki zoli mu kuzanyirako olw'okuba nga oyagala $5,000,000 ate nga buli mwezi ofuna omusaala njagala okuwoninga buli district returning officer yonna gy'ali oba tallying center munaaziteekawa oba munaaziteekawa wallahi njagala okubategeeza tugenda kutingana ku mulundi guno nze njagala okutegeeza abantu baffe basafaringa wali ewaffe wali mu district y'Ebugweri omukyala gwe bayita Mase wa Lukamba bamujjako Victory mu bintu module eyo bamusaba $15,000,000 nga tazirina awangudde ono Magolo waliwo omukyala oyo omuyimbi Lwecho Magoola teyawangula oyo wa Afrigo Band okibulidde teyawangula kalulu bamuwa Victory because yakawangula yali talina $15,000,000 ku lasti. That is not democracy. Kati wobuuliza Lwecho Magoola akoledde ki abantu be? Ani amulabyeko ku pale? Ono tamumanyi. Ate ngeze tamanyi muyimbi. Tamanyi muyimbi. Parliament na yes mulaba ko kayogera ku kintu. Okitegedde. Manyi Magoola omuyimbi. Okitegedde. Yo gwe twogerako. And this is an active journalist. Yes. Tamanyi. Yes. Tamanyi mubaka wa parliament. Jeno katogere ku nsonga ya electoral reforms zino kati nazo tebanazimala ate this is my perspective of my projection nti niwe tunayingira mu 2026 electoral reforms zino zijja kuba tezikoleddwako mu ndaba yange nti kesi kigenda nga wendowooza mugenda kitukola kitya because kitegeeza mugenda kudda mu mateeka gennyini agasinza okuba gadibaga ebyokulonda agasinza oleetawo free and unfair and unfree elections. We've had elections meted with violence due to these electoral reforms. Amateeka tegaliwo. In fact, naga amatono getulina nago tebatera nnyo gafollowinga nga tuli mu kaseera kano. Era muyingira mu struggle yennyini. Ekikulu ekiriwo, by the way, electoral reforms zetwogerako. Bannauganda basaanye bakitegeere nti ne current laws, electoral laws eziriwo nazo size ziri awo nti mbi nnyo. Andani kiri mugamba nti nayo kuzirespectinga kigamba. Naye practice yazo yereta problem. That's what I'm saying. Now, kiba kitegeeza ki nti focus yaffe kati teri ku electoral reforms. Because ne bwono zitereeza otya kuba gagenda kubeera amateeka bagenda birekawo bakole ebyabo. Kati focus yaffe eri mu kirala capacity building. Twina this time round okuba kudda mu kalulu nga kiri very risky okukabba nga kiri very risky Mwai Museveni okwerangirira ku buwanguzi nti yakoze eki nti yawangudde nga kiri very risky okusinza ku kiri wansi ekyomukisa omulungi voting pattern egenda kubeera etya twina abaana kati abali 16 okay 2025 mu updating register bajja kubeera 18 nga they are voters, they are eligible voters, they are going to register. Abo bayitirivu tomalawo ate candidate waabwe amanyiddwa kuba ffe tuinteractinga nabo abaana abali mu senior 5 senior 6 bano twakayingira university abo bonna abo organize zaffe ez'enjawulo zibatambulamu tubalina bulungi nnyo. Kakati capacity gye tuzimba yegenda okutuyamba okujja applyinga ddi era tutya aho we tugenda ye focus yaffe esinga obukulu we tuli tu applyinga ddi amaanyi ge tuzimbye era tutya so ebyamateeka byo mulamwe musoose nkugambe n'amateeka agaliwo for example ba presidential candidate ng'obulayo omwaka gumu bakirizibwa okuyisaamu egaali
to consult the public ndibana njagala kwesimbawo mulaba mutya munampagira political parties bazikiriza okukola activity how many political parties are accepted mwaba bakiriza Western Uganda ate ng'olinya mwasembo bera chairman yansi kyamubako tosobola kulinnyayo so districts mtasobola linnya tunga mu mulinnyayo ate ng'olinnyayo otya eringa but until registered political party yes so kati focus yaffe teri ku ebyo because amateeka gajja kubeerawo naffe tunajja mu power naffe gajja kubeerawo ngera amateeka wegali nga gakola but practice yago yewali ensonga so kati ffe katukole ogwaffe kwe tulowooza nti kyekituufu kamba wakabuuzo kano nga faida ajja kubanga okkiriza mugendagenda mu kalulu ako so that means okugenda mu kalulu ako mulina okugenda n'ebifo ebirala so mu planninga mutya okubanga muwangula ezo strongholds za President Museveni azazza abawanguliramu for example the northern region for example the western region in fact mugenda kukola mutya mu districts ezimu zetumanyi wano zemutasobola na kulinnyamu yadde sinti lwakuba ate mwinayo bantu naye nga ne access yayo tebasobola bakkiriza for example have you been to Ntoroko district before as an UP you cannot be accepted there yadde ne rale nemoji kubayo in those areas where you can say there is already inbuilt opposition so mumugenda how are you going to maneuver this particular no you see tulwanyisa muyeekera kati bwoba okuba omuyeekera tebamukubanga abakuba omutujju yajja nga azina kufa kamufe n'abakafiiri bano naye n'agenderamu kati omuyeekera alwana apreservinga obulamu bwe kati oba okubagana naye olina omulekera escape route w'omukoze eki waddukira okay kakati strategically Mwai Museveni tusobola n'omulekera Western Uganda netugimulekera wali ababaka wavayo ababaka 112 ndowooza something like that oba 117 tebasukawa tebawera tebawera ku ekyo kakati netukola ki tusobola omulekera kolido ye wadde nga tugenda mulumbayo naye tuteekwa okumugoba mu Northern Uganda oba ayagala oba tayagala era strategic plan zaffe weeziri ndaba Farida ntunuulidde ng'aleekaga nti nyumya firimu era nange ndi Munnayuganda tuteekwa omugoba mu Northern Uganda tuteekwa omugoba mu Far East okay mu Busoga taliiyo ne mu Buganda taliimu tuteekwa okumufunza tusobola omulekera escape route eya Western yes kubanga okusinziira ku bbanga lyamaze wano ne resources zalina toyinza gamba nti abantu mu Western Uganda tulinayo obuwagizi naye tebakkiriza na buwagizi okukola ki kulabika tulinayo obuwagizi bw'amaanyi tukubyeyo enkiiko ne tulaba nga tulinayo obuwagizi narrative eri wano yanjawulo ku kiri eri wali abaavu bennyini by the way nga tebalina wadde sente nga tebabenefitize mweno government abatali mu money economy gye bali bangi nnyo yes so waliwo twagenda mu 2016 nali ku campaign trail ya Dr. Besigye tuyita mu ntunga mu munda eyo tujje ntunga mu Berale akawungeezi tuge kugamu ku makubo ge twayitamu eyo nga bridges bateekawo bibaawo ng'emmotoka nga tosobola kucrossingawo n'emmotoka nga bibaawo bati ntungamu district buli muntu walowooza nti ntungamu it is the heart of this government Janet wava abesebusi we bava aba revenue we bava okitegeera na abali mu bifo ebiri strategic we bakola ki we bava twasanga ng'emmotoka zina kuweta tuddeyo nga tusobola kwogera n'abantu beeri because bridge ya biti and ekifaananyi kyakyuka netugamba no bulijjo tulowooza nti abasajja baamalayo kumbe nabo bacha strugglinga so we are strategically working on that thing nti kiki ekyenjawulo kye tugenda oteeka ku musajja ono wadde nga amateeka agaliwo
tegaweebwa respect but tugenda kuleka moment yakalulu egende bugenzi bwetyo nga tetugizanyiddeemu. Okay, nga tunatera okumaliriza eddakiika 10 njagala twogereko ku UN Human Rights Office ya closinze after Electoral Commission okwanawunsi nga tugenda mu kalulu and we know what happens nga akalulu weekali violence abeerawo disrespect of human rights olowooza what nga abagenda mu opposition abasinga onyigirizibwa what does that communicate era muli ready for what might happen because ababalwanirako bagenda baba pushing out. No, it's a closure ya human rights offices mu Uganda. It's an achievement. To who? To we the revolutionalists. To you? To Ugandans. I'm telling you, it's an achievement. Enjawulo eriwo okitegedde otya? How does that benefit Uganda? Kyewaligambi. Kati fa abaze bayayaana okulabika nti enkyukakyuka ejja mu Uganda. Kakankuwa ekyokulabirako ekyangu kyosobola okutegeera bingi nti oli mukyala kiringa mujjawo okiwulidde wanaabanga agiddwako waliwo benefit ebadde mufula legit ekoze eki emugiddwako emufula legit nti namba 2 emugiddwako rent bakyamusasula alina kwebeereramu kati gwe abadde amulwanyisa afuluma obusumba obusigalemu oba olina wookoze eki wootuuse omusajja aba atuuse okomanga weewuwo 12.1 okay eri services ezimu yazisazeeko. This is an achievement era zize zino ze effort zolaba zetukola mu diaspora nyabo. Omanyi exposure gyetukoze even on Thursday last week there was a demonstration in Cape Town and in Johannesburg in South Africa against human rights violation. Era kyakwata bweki nekibimba that kind of campaign yetusiza abazungu abo kubeza offices abazungu ne bagamba katukolinga otumwekyo because that is a protocol. It is a part of the international protocols. Zikola ki ba presidents basainingako kakati protocol baba givuddemu golozo bosigaza kifaananyi ki. They didn't pull out. President Museveni yagana okusainingako ku ekibakkirizibwa okibakkiriza ku kintu ekibakkirizibwa lwaki yagaana okukola legally anti yagaana olw'ensonga they can manage emirimu egigenda maaso mu nsi ye without them. Goloza bali basiru goloza bali basiru abagulawo office eyo ezikola we do not need them. It is the reason lwaki they are renewing a contract kungulu ye Museveni aba amanyi kyategeeza akazita akali kamuteereddwako ku nsonga ya human rights violation ng'akimanyi bulungi nnyo kimugenze wala kakati n'atuyamba n'agwa mu kakodyo kaffe n'agamba nsirinyowinga ki nkolagana yange n'abakulu nnyo era nzaawe mwagala naye ojja kusanga abajega abamu nga bagamba kale tukoze tutya kale eddembe ly'obuntu kubanga ffe tetukola Museveni kutereeza ffe tukola Museveni kwongera kwonoona. That is our mission. Tukola Museveni kwongera kwonoona atomerere ddala ne protocols endala aziveemu. So literally speaking the closure of the UN offices does not affect you as the people of It's an achievement to with the revolutionarists. It's an achievement. Era otawulwa ffe tulina tulutuusiza mu kulabisa omusajja ono kuba kati atandise okulabibwa ddala nali wano naye kugamba nti otawulwa lw'ebisiyaga si lutalo mbu abazungu baagala nnyo ekisiyaga kibeere mu Uganda. No, this is the process gye tulwanyisaamu nakyemalira. Tugenda omuteekako omukono ogusemberayo ddala nga mwamunyiganyiga dda ne mu birala. Abazungu banoonya buli nsonga yonna gye beekwasa tukurashi gye n'Omuseveni butereevu naye nga nabo bakimanyi nti as Ugandans you cannot bring sisobola kuddira Farida ne Edgar nenondawo Edgar as my wife. It is not practical in Uganda.
It is not. Stop saying it is not practical because there are people who are practicing it. Auntie, I'm telling you. It's not practical. It is. For as long as there are people who are practicing, then it is practical. Just say bali abazungu bagezi bakapitalizingirako ne bakuvugiramu ebirala, and that is the politics agenda mu maaso. Kiwulidde. So mweye embeera nze njagala okugumya Bannauganda nti otawo tulinayo tulutuusiza. Manyi bulungi nti Mwai Museveni tumutaddeko embeera empitirivu ennyo okumala emyaka emingi mu kooti y'ensi yonna nga tebareceiving mpapula zaffe. As we talk now, fairo bagikubyeko enfuufu eri open. Buli bujulizi bukola ki? Bugendako. Kati omuntu alina fairo mu ICC. Okay? Eya crimes against humanity. Eya human rights violation. Oyinza otya ogamba nti ate anakiriza office ya human rights okubeera wano ng'ekola emirimu gyayo. Byombi tebikwatagana. So njagala okubawa essuubi Farida, njagala okuwa essuubi guma Ediga guma ekintu tukikutte wetutuuse wagumu omusajja tumukoze eki tugenda tumusiba emikono ejano sibula kubanga ngeri kyotukumye. So njagala okwebaza ababaddeko mwenna mwebale kubeerako tusaba mweyongera okulaba omukutu guno obudde bwe tuteekamu naffe tusaba munnamu muteekemu obwammwe tusharinge ideas tusobole okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. From here I'm heading to Soga okugenda okwetaba mu kuziika abantu baffe bebatidde mu ntiisa ey'amaanyi. Musibe bulungi, president yabaagala nnyo, ali Boston, alinayo activities agenda okumaliriza mu nnaku 2-3 ku Lwomukaaga ajja kuba ali mu kibuga Kampala tuddemu okuhitinga ground. Mwebale nnyo mwebale ddala. Tweyanziza nnyo ssebo na mwenna abatulabye olunaku olwaleero. Ono ye Bigirwa Moses oli omukyala ye Farida Bikobere. Mwebale ddala Farida tebamumanyi. N'okubajjukiza n'omukyala ye Farida. Thank you so much. Temusibwa the hotline akawungezi k'olunaku olwaleero ebeera mu lulimi Lungereza ku ssaawa emu ey'akawungezi. Tugenda kubeera wano the hotline show, don't miss that show. N'olunaku olw'enkya weetuli the Mighty Drive tusuubira omukyala Nana mu Africa okutwegattako olunaku lw'enkya tube nga tunyumya ku mboozi batya Uganda weetunula akaseera kano kennyini. Mwebali ddala mwenna ababaddeko abakoze mu production, mwebali ddala mwenna na buli omu abadde atwekuumiddeko kuva ssaawa 2 we twatandise paka ku ssaawa zino 4 ez'okumakya. Mwebali ddala tubalaba olunaku olw'enkya. Manya nze Edgar Matthew Karuhanga. Good morning Uganda. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.